ab'ekibuli bakama baffe tebagala twogere na kulusuumu. Mubadde kimu ab'ekibuli? Lwaki mukutula mu famire? Omulala yagambye Hajjati Kulusuumu, gwe muli towulira mu kiwubaalo, towulira otya nga abantu b'ekibuli toli nabo? Abantu b'ekibuli abamuyitako wano abeere nabo atya? Omwana agamba naye abantu ba Supuliimu tomanyi tebaali bantu baseeka? Naye ng'abantu temumanyi abantu b'ekibuli bwe babanga balina esseeka kiba kitegeeza nti waddawo oluvannyuma lw'omuntu okufa buli muntu asonyiwa omufu. Eyo eba nkolagana nnungi. Basiraamu n'abasiraamu njagadde okutuusa message eyo. Ffe tetuyina, njagala kutegeeza ab'amawulire mugende mutegeeza, ate nammwe ab'amawulire mumanyi okukyusakyusa ebintu, njagala mubyogere nga bwe mbyogera. Ffe tetusumika era tuteekako kitambaala na Kurani gye muwadde. Be banaatuuka eri mu kusumika nga bagenda nga basumika, kikkirizibwa ennyumba okubeeramu abantu ab'emirundi egyo. Mubeeramu omuwalimu n'ow'ennono. Bagende bateekeko ow'ennono, tetutaddeko muwalimu. Okubeera nti mukadde waffe Sheekhe Salman Ndirangwa eyo gy'abadde bamulabanga ekyenyinyalwa, ate ffe tumuyina era tumwaniriza era tumwagala. Lwaki? Ayina ekigambo kalimati la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kigambo ekyo ebbanga omuntu lwamala nga akirina tetumuta, tetumukakkanya, tetumuvuma. Emyaka egyo nga bakulembera. Ate yagamba ti bannange okusinziira, bannange nange ng'omuntu kankome wano munnange akwatemu. Ate ekyo ne kimuvumya, akwatemu ne kimuvumya. Anwari ye yatuleese olunaku lwaleero okudda wano, era nze nagamba nti ku Lwokuna tukomawo wano, era mwenna abazze ate mmwe muli basengejje nnyo. Abazze mwenna muli basengejje nnyo ate muli bangi nnyo era muli babbeeyi. Akavubuka kali ku TV ne koogera kayogedde abannaye n'abantu bagende kagambye nti Hajjati Kulusuumu yabuguutanye n'asoma edduwa mbwa asooke bali, naye kyabadde eri kyayitiridde eri yabadde gwabadde guduwa, kano kabadde kaduwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jahilun murakkab. Oyo bamuyita Namba Lujega. Mwenna ab'amawulire abasiraamu abakola ku radio, manya ku TV mubeere n'empisa. Tujja banyiigira, mwefudde abawalimu nga temuli bawalimu. Buli omanyi ng'okola ku TV, kola mulimu gwa ku TV. Buli omanyi nti okola ku radio, kola mulimu gwa ku radio. Muve ku nsonga z'abasiraamu bamashekhe. Olwaleero Salman Ndirangwa atambula n'abakusupuliimu. Sheikh Salman Ndirangwa abasinga okumwagala abalungi gyali bakusupuliimu. Uganda Muslim Supreme Council. Era bamulaba ekitiibwa gy'abadde balabanga atalina musiraamu. Bamutadde ku WhatsApp tebalina kye batamuvumye. Abantu b'esayidi eyo temuyina mpisa. Malakum kaifa tahkumun. Muli bamashekhe. Shekhe n'owalabula shekhe munno akulembedde emyaka egitakka wansi w'etaano ng'oyimirira emabega we n'ogamba saba Supreme Mufti n'ogenda n'omuvuma n'omusesebbula. Mwabagagga ne museka. Smiler, are you get me? Ebyo tugenda okutambuliramu. Abasiraamu tuveemu embeera efaanana bwetyo. Naye nga njagala kutuuka ku mulamwa omwana ono Anwari olunaku lwali lwakumeka olw'omukaaga, ffe omulimu ogwaffe twakoze ogw'obusiraamu era nga twetegereza era nga twegendereza
tewaliwo muntu ayinza kuba mulungi okusinga mukyala w'omuntu. Hajjati Kulthum tumujjako obujulizi bw'aba atugambye ku nsonga za bbaawe eri omwana we. Era bwe twakikola ku olwo waaliwo n'abaganda ba Sheikh Nuhu Muzaata Batte nga batudde wano. Tukakasa bulungi nti ennyumba ya Sheikh Nuhu ya Hajji Adamu taata wa Sheikh Nuhu Muzaata Batte bali bumu okujjako abawalimu n'abantu abagagga n'abantu abatategeerekeka abaagala okubakutulamu. Tubawoninga bwe munaabakutulamu Allah naye ajja kukutula mu nnyumba zammwe. Basajja battu ne bakazi battu bayita emmanju ne bakubira Hajjati Kulthum akasimu nti mwana wattu kino tukikoze tutya. Musa Buwembo y'omu ku baganda ba Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Mama waffe bwe yafudde emmere ennyama baagimweredde ku bitaala. Gituweere wano ebiryeko bimanyi. Ab'ekibuli bakama baffe tebagala twogere na Kulthum. Mubadde kimu ab'ekibuli. Lwaki mukutula mu famire? Oluvannyuma mujja musinkana Allah ajja bavunaana. Famire mugireke. Tusazeewo olwaleero Qur'ani eno oluvannyuma lw'omwana okuba nti twamaze omutikkira mu buvunaanyizibwa bwa Sheikh Nuhu Muzaata Batte ku saidi ya irimu. Era nzize ne Qur'ani eno situka ngenda gimukwasa biidhinihi azza wa jal. Qur'ani eno akabonera akalaga nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala leta njiri omukono ogwadde ogwegulu omwana ono Qur'ani eno agenda agisome. Saba Allah subhanahu wa ta'ala osome Qur'ani eyo. Allah akuteremu obwangu, Allah akwanguyize. Eyo Qur'ani buli lw'onogisoma abalabe bajja kweyongerayo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa okumanya n'okutegeera. Allah mwongere irimu. Omwana ono muto abeere mu bantu abasoma eddiini ayimirire mu bigere bya Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Qur'ani eyo erimu mannya gange. Ebadde yange ya waka nga nze ngisoma. Kitange bwe yali asiba omwana ono ekitambaala kyali kikye nga yakisiba. Nange nkoze nga mpita mu buufu bwa Sheikh Islam Sheikh Burhani Semakula mutabani wa Sheikh Swaibu Semakula mufti ayasooka nenkwasa omwana ono Qur'an. Era saba Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono agenda asome Qur'an eyo atamwanguyize amugirewo abalabe n'abeesaalwa. Omwana ono mulebwa afaanana gwe muwalana. Bayitaawo ne bagenda ekigoogwa nga n'ennyumba bagitunulako nga bamanyi nti Anwar ali wano. Ne basaba ate ne balyoka balwanyisa omwana ono nti tasaana. Waliwo ayagala nti gwe Abdurrahmani gwoteekako abasika gwambuuziza gwobateekako. Njagala ombuuze nga gwombuuza nti gwateekako abasika gwambuuza gwobateekako. Ono mu ddiini nina obuyinza obumuteekako naye ekikwatagana kusumika mafumu simanyani oyo yenna ebyo si byaffe. Ebyo ebyekika mugende mutuule mwambuke muteeketeeke mubiteereko eyo. Naye wano mu nnyumba wano tujja kukozesa kitambala kya Sheikh. Tumutadde mu nnyumba ya Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Ye mwana wa Sheikh Nuhu Muzaata Batte mu nnyumba mu maka ga Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Wamuyita obuyisi ne mugenda eri. Sinawulirayo wakikaayogera musajja atu Faruku bagenza bimwogeza bamutadde n'eri mu manju mu bibuloka. Yogera musajja atu nga tabiriiko. Tebabiriiko abantu bamukadde waffe muzeeyi Adamu bali bumu
naye mmwe mubataddeko olukongolo. Edduwa eno gye tusomye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agikkirize. Okusoma edduwa si kubeera abantu bangi nnyo nti bayitiridde bakuŋŋaanye bangi. Bayinza okukuŋŋaana abangi nga bazze lwa byabufuzi. Temwabirabye? Temwalabye ebyobufuzi wano biruluddawa? Era edduwa ze nnaabeerangamu kino nkibategeeza, saagala mu byabufuzi. Twagala kujja kusomera abantu baffe edduwa tugende. Bannabyabufuzi tubalabula, bw'oba ozze ebyobufuzi byo va kuba masheekhe. Bannabyabufuzi yenna mu kiti ky'ogwamu va kuba masheekhe. Gwe yogera by'oyogera, abagagga tubalabula muve ku bawalimu. Muve ku bawalimu. Okubeera nti mukadde waffe Sheekhe Salman Ndirangwa eyo gy'abadde bamulabanga ekyenyinyalwa, ate ffe tumuyina era tumwaniriza era tumwagala. Lwaki? Ayina ekigambo kalimati la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Kigambo ekyo ebbanga omuntu lw'amalanga akirina tetumuta, tetumukakkanya, tetumuvuma. Emyaka egyo nga bakulembera. Ate yagamba nti bannange okusinziira, bannange nange ng'omuntu kankome wano munnange akwatemu. Ate ekyo ne kimuvumya. Akwatemu ne kimuvumya. Njala kutekubiriza abawalimu. Abawalimu ba Uganda mukole emirimu nga temutunuulidde bwa imaamu na bwa sheekhe. Ebimu ku bintu ebituleetedde obuzibu abawalimu tebakola. Era kuno omulanga ngukubira eri gavumenti etuyambeko eri abawalimu bafune SACCOs, bafune ssente bakole. Hajati NRM ebintu ebyo njagala tubikole. Gye migaso lwaki gye muli. Entalo zino ze tulimu muwogo. Si ddiini nti abantu gye balimu. Omuntu asoma edduwa okuva ku Mande paka ku Sande ng'agamba bano be bantu bange. Nze ndi musajja mukozi. Ndi mu bantu abatasabiriza mpaayo ajabuto. Nze sabiriza. Nina ke neekoledde. Ate empeereza mu Busiraamu ku Uganda Muslim Supreme Council nga nkole n'emirimu gyange. Ndi musajja musuubuzi, mbubazeemu emyaka egitakka wansi bwa 30 nga ndi mu by'amasannyalaze. Era ky'oba olaba nti abawalimu tebakyayina mitwe, bambi bagitemako dda, batambulanga biwuduwudu tebeesalirawo. Fe okusituka ne twogera nga twesalirawo, mmanyi nti nja kufuna ekyokulya nga nkijja mu nsawo yange. Olinagamba tujja kugoba ku muzikiti. Owaaye gwe tukulaba otandise okutagalatagala, tokyategeerekeka, tujja kugoba ku muzikiti. Wallahi ng'omuzikiti mwalya. Musajja tunagamba banneete mungoba nteredde. Kola bameka be bagobye ku muzikiti nga batambula. Ate abawali mulemekerawo okulwanira emizikiti. Tugenda kuwummuza oba tukuwummuza n'olwana. Butakola wemalire emirimu gy'okola ofune ssente ogaggawale. Mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kana rajulun tajirun, yali musuubuzi. Yasuubula n'atuuka n'okusuubula ng'asuubulira mama waffe Khadija mukyala we. Omuntu bw'akolera olwaliro ku mulembe guno n'akolera omukyala alaba kiswaza. Sebunya abavubuka twagala bakole. Omuvubuka ra'asul maali kapito yo esookera ddala maanyigo. Genda mu kibuga ositula bokisi z'abantu nga tonnabagenda mu bibiina kuwa, gw'olina amaanyigo shababu. Abavubuka mbakubira omulanga mugende mulime. Kwata enkumbi olime ogaggawale. Yasenku ekitutawaanya olwaleero okubuguutana n'okwekutulamu butakola. Bw'olaba nti obwayimaamu bukugenda kubeera nti tosobola kweyimirizaawo bute.
osigaze ekitiibwa kyo. Era abaseeka b'ennaku zino tebakyawangala nnyo n'abakazi, anti tebakola. Abakazi agala sijja kusobola kasajja kaavu. Mukole ssente, mujja kuba n'ekitiibwa, mujja kuba babbeeyi, era mujja kuwangula ensi eno. Abawalimu tuli kyakulabirako. Omuwalimu tavuma, omuwalimu takkakkanya muwalimu munne, omuwalimu tanoonya kuwangula, anoonya kukola kituufu. Nze bano ab'amawulire baboogedde mbu kali kabadde kadduwa, tusobola okubasonyiwa kubanga si bawalimu. Naye ate gwe omuwalimu n'obawagira. Waliwo kiyama ng'eyimiriddewo, ekibinja kigenda kiyingira ejjana nga kyali mu nsi ng'abantu abo tebamanyiddwa. Sabunya baali mu nsi nga tebamanyiddwa, nga bawansi naye nga bakola emirimu lillah. Ekibinja bwe kiriba kigenda okuyingira ejjana, abaali mu nsi nga banene, ab'ebitiibwa, kati gwe tunuulira buli wa bitiibwa, ababadde eri waggulu nga babitiibwa, bagenda kuyimirira balengere bali nga bagenda mu jjana, bagambe nti mahaulai, bani abo abagenda mu jjana? Nagamba baali mu nsi. Ekibinja kya Allah ekyali mu nsi nga kikola kusiimya Allah. Tekyategeerekeka, tebaabategeera era tebaalina mannya. Bano baga nti ab'amannya bonna baaweddeyo, ffe tetulina mannya, naye tuyinza okuba nga erinnya lyaffe wa Allah ddene. Inna akramakum inda Allahi atkakum, ow'erinnya ewa Allah yoyo akola ebituufu n'atya Allah subhanahu wa ta'ala. Abawali mulekerawo okutya abantu, mutye Allah. Sebunya oba bagamba nti TV eno tojja gikolako ng'olekayo. Baliwo abatadde obu TV bakati oyo si waffe, tulina okwegendereza betuleeta. Tukole ki? Ate TV nga zimeruse. Uganda Muslim Supreme Council katuwezeza TV nya, ate teziboola. Bwatbeera ne ka TV ko fenge no twandika mikono subhanahu wa ta'ala nga akakwatako nga bakaggala. Bajja bugala ne bu radio. Ndabula abakola ku radio oba okukola promotion za da'wa, muve ku bawalimu. Abawalimu baleke nga bawalimu. Ebyokulabirako tulina bingi. Kyemmaliriza nakyo abasiraamu, kyemmaliriza nakyo abasiraamu, tubeere omuntu omu. Hajjati ayo wa NRM naye tasobola kutusakira nga basakira waliwo abagweno n'abagweno. Kakati bw'anaasaka okutuyita tubeere wamu, tugati afe abo tetubajjaamu. N'alemererwa ebintu ebyo n'abikwata n'abiwa bannaffe abatali basiraamu ne babigaaya. Ate tugamba ti gavumenti etukotogedde. Singa tubeera omuntu omu ng'okulonda kutuuse, tusobola okugamba President Museveni twagala ekintu eki, tukuwadde obwa President, twagala bwa Vice. Ate njagala mbategeeza abasiraamu ffenna abasinga tulina empisa, tutambula ne gavumenti. N'ebino ebyokwekutulamu bino bye bitulemesa. Okwekutulakutulamu kuno kwe kutulemesa ne batulyako ebintu. N'olwekyo mbakubiriza, mbasaba akasemberayo ddala tugenda kulonda Uganda Muslim Supreme Council. Okulonda kutuuse, mwenyimikire, mujje mwetabe mu kulonda. Oli bwe twamugee tugenda kulonda nga nti mufuti agenda kuvaako ofuuke mufuti. Bwe bagamba nti tugenda kulonda ng'ojja olonda na mwoyo mulungi. Ani ajjudde? Alkamaalu lillah. Ffenna tulakendeyo. Wallahi bahajjati abo basirikidde bingi ebitukwatako. Abo musirikidde bingi, tusaba Allah abawejjana. Nga tetuli bangu. Kakati baba bano nga basirikidde bingi, naawe omusajja lwaki tosirikirako ku bya mukyalawo? Ate madde abasajja bagenda bakaddiwa
muliko okwerondalonda ennyo. Okaddiye otandika okulingiriza omukazi. Apaana wegabavuga nti Allah subhanahu wa ta'ala mukyala wange agenza okukola dde. Mumanyi nti omuntu tayenda ate mubasibako nti benda. Okubenda ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tewaliwo mwezi gwe bakwatako. Abenzi kino kisebunjagera kati ye bavangayo buvi n'agamba nti omukyala yenjaga nti ya Rasulallah nayenze. Nabbi n'anyiiga nga tayagala akimugambe era ndi lubuto n'amugamba ddayo. Omala okuzaala bwe yamala okuzaala n'adda n'ekyana nga kirya n'omusooli yeekakasaako. Nabbi n'amugamba nti kiki? N'agamba nti nze yenze. N'agamba nti era okomyewo nti ye ddayo okuza omwana. Era n'addayo kyewali n'adda ng'omwana akuze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alyoka alagira basahaba ne bamuteekako haddi. Naye nga mwendesa bakyala bammwe, nammwe abakyala muleke okutugamba nti twenda, mugenda kutuuka mu maaso ga Allah bavunaani. Ekyo tekiriiyo. Obusiraamu buno bwetaaga kubeera bumu. Ate singa omubaawo oba omukyala akola ekisobyo kyonna nga abantu tebakitegedde, ekisinga obulungi kumubikkirira. Obusiraamu buno butambule. Obusiraamu butulagira kubeera wamu. Society, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattakuni. Belabo kuwuliziganya kino tukikoze tutya? Olwaleero Profesa akonye ku kigambo ky'obuyeekera ky'obutujju, naye tetuyina mwogezi wa ddoboozi limu. Ate bwe ebizibu ebimala okujja nga baga waaye kati olwo mubajja olowooza oli mukulembeze ng'osirise, ate ayogera tamukkiririzaamu nga ne mubajja agamba nti nange nveeyo njogere. Bw'obanga omukkiririzaamu nga tuli omuntu omu ffenna ne tussa kimu, mufuti avaayo n'eddoboozi limu nakkusa meseji yaffe. Naye okwekutulakutulamu bye bye tujja okufuna. Ono n'asaŋŋaano ntamutunako ntamutunulako. Omulala yagambye Hajjati Kuluthuumu, gwe muli towulira mu kiwuubaalo, towulira otya nga abantu b'ekibuli toli nabo? Abantu b'ekibuli abamuyitako wano abeere nabo atya. Omulala n'agamba nti naye abantu ba Supuliimu tomanyi tebaali bantu baseeka. Naye ng'abantu temumanyi, abantu b'ekibuli bwe babanga balina esseeka kiba kitegeeza nti waddawo oluvannyuma lw'omuntu okufa buli muntu asonyiwa omufu. Eyo eba nkolagana nnungi. Basiraamu n'abasiraamu, njagadde okutuusa meseji eyo. Ffe tetuyina, njagala kutegeeza ab'amawulire mugende mutegeeza, ate nammwe abamuli mmanyi okukyusakyusa ebintu, njagala mubyogere nga bwe mbyogera. Ffe tetusumika. Era tuteekako ekitambaala na Kurani gye muwadde. Be banaatuuka eri mu kusumika nga bagenda nga basumika, kikkirizibwa ennyumba okubeeramu abantu ab'emirundi egyo. Mubeeramu omuwalimu n'ow'ennono. Bagende bateekeko ow'ennono, tetutaddeko muwalimu. Oli muwalimu. Ate Hajjati Kuluthuumu oluguddemu. Omwana ono alina okusoma eddiini ennyo, va mu muzannyo. Bwe kiba kyetaagisa kumuteekako muwalimu waka, muteekeko. Omwana ono mugezi. Omwana ono mugezi. Nze nina engeri gye mmulabamu. Mulaba ebigambo by'abayogera? Yagenda otuweddwa esembayo. Yagenda otuweddwa. Mwana mugezi era ajja kuba wa mugaso. Hajjati Kuluthuumu nkwebaza. Nze ndaba toli mukazi mukulu nnyo mu myaka, naye ate byokola by'abantu bakulu. Okuva bbaawo lwe yafa ebintu byayogerwa bingi.
ne batuuka okujjayo ekiraamo ne bakiteeka ku leediyo eyo nno nkola eri haramu. Ekiraamo ky'omufu tebakitwala ku leediyo. Ekintu kye baali balina okukola nga sheekha afudde, kino mukiwuliza ab'amawulire, mukiteeka mu ggwanga. Ekirina okukolebwa, abantu basatu be bayitibwa. Asooka be baana, owokubiri mukyala, owokusatu be b'ekika ky'omufu babiri basatu. Bwebanga balina ekiraamo oba nga waliwo omulala akirina ne batuula ne babasomera ekikwatagana n'ekiraamo. Ku lusuumu mwali mulabye ku kiraamo baali babayiseko kibasomera. Anuwali baali bakuyise. Kaakati bamubanga temuyise ne muleka muga nti ekiraamo, basooka ne bagamba nti ekiraamo Hajjati ku lusuumu zaata yamuta. Bwe bagabye ebintu ate bamuwadde nga mukyala we. Salamu alaikum. Wano we nasomera ne mbagamba nti Hajjati ku lusuumu ali mu bafuna. Era bamaliriza ate bajja banneebaze nako nti mbasomesa. Bamaliriza nga bamuwadde hakki ye ey'omukyala. Mukyala Sheikh Nuh Muzaata badde. Ne bagamba nti Sheikh yaleka abaana basatu, bonna abaana bataano babawadde. Era kikyali kiraamu. Ekyo kikyali kiraamu. Abamawulire. Abanga abaana basatu, abaana bonna babawadde. Omuntu bw'afa bayita abaana. Toyinza kuyita Anwari Hajjati Kuluthumu n'atabaako. Bw'oba oyagala mujjamu nti si mukyala Sheikh, ajjanga azze n'omwana we. Toyinza kugaba bintu okujjako bikwasa oyo. Naye bibanga byali bwe bityo ne bamuwa n'omwana n'afuna, lwaki temuyita bantu bano ne bategeera bifa mu kiraamu? Bano be bagamba nti ekiraamo si kituufu, mu shariya batuufu. Kifu, ekyo kipapula. Tebakirabangako. Abantu abeetaagisa okukirabako be bano abalina okufuna ebyobusika. Somese banne tunaakomawa. Bano abalina okufuna ebyobusika mubayita ne mubalaga ebikwatagana n'ekiraamo, naye temwabayita. Ate ne ku leediyo temwatubuulira nti nno Abjad Sozi yagenda okuba omusika. Bwe twamaze okuteekako ono ffe mu ddiini, ate ne muvaayo ne mutandika okututegeeza nti Abjad Sozi. Ate luli temwamwogera. Ekiraamo ekyo kirimu illa. Tubakubira omulanga abalina ekiraamo. Oba muli banene batya, mwekube mu kifuba, mutuule, mulongoose ebintu bino. Byalina ekiraamo nga batuufu nga mukirina. Hajjati Kuluthumu amanyi omukono gwa bba. Lwaki takkirizibwa kulaba ng'ate mwamuwa ebintu? Mumuwanga mukyala wa Seeka, ate bituuse mu nkomerero ate mwagala bakirabe. Awo kivaayo ne bakiraba, wabaawo ebyetaagisa okutereeza ne bitereera. Nsomesa nnyo, natandise okusomesa omusomo ogwo ku TV eyitibwa Tagi TV. Tagi TV natandise okusomesa omusomo ogwo. Insha Allahu taala tujja kugenda tulambulula mpola mpola biidhini azza wa jalla. Saba Allah subhanahu wa taala abeere nga atusaasirira omwana waffe ono, amuyise mu mayengo kano gonna agatambula, ne maama we n'abaana ba Sheikh abatali wano, n'ab'eŋŋanda za Sheikh basigale bumu. Nankubadde bakyakolagana mu kyama, bukeere nkya babadde babalemesa babate bakolagane mu lwatu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'tayta wa la radda lima qadayta. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika wa la ta'atka birahmatika ya arhamar rahimin. Wajtiba tutudde wano ffenna nga tulina obwetaavu obw'enjawulo. Tumalire ebyetaago byaffe mu mbeera zaffe, mu maka gaffe, mu baana baffe, mu babbaffe, mu bakyala baffe. Allah subhanahu wa ta'ala ng'otujje mu nsi tuterewo abantu abalungi abanaasigala mu famire zaffe, abataabeere nga baswaza famire zaffe, abataabeere balyoolyomi, abataabeere nansaalwa. Wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إلغاء أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات عذاب. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خلينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وعلى صراط نورا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على تمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة بالإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد المظهر اللطف ونور العرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الفاتحة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواحي أخونا الشيخ المقبول البتي اللهم اغفر له وارحمه واسلك في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح أبيه حج آدم اللهم اغفر له وارحمه واسلك في الجنة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح شيوخنا منهم فيه الشيخ السابق الشيخ مفتي السابق الشيخ شعيب السماق اللهم اغفر له وارحمه واسكن في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأبو هجتي كلثوم مزاتا تاتاني إسماعيل السبني اللهم اغفر له وارحمه واسكن في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الولد شيخ مزاتا انور مزاتا اللهم احفظه من الساحرين والحاسدين والمنافقين. اللهم احفظه من الساحرين والحاسدين والمنافقين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر له ولا تؤسره. اللهم يسر له ولا تؤسره. اللهم يسر له ولا تؤسره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تحفظنا من الساحرين والحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك حسن المعامله وحسن اولاد وحسن ذريه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صرف عذاب جهنم ان عذابها كان غراما برحمتك يا ارحم الراحمين. واشهد الله كفر جميلا nga tutudde wano era nga tuddiŋŋanawo obeere nga osaasira era okuuma era obulungi omuganda waffe ali mu Kabuli Sheikh Nuhu Muzata batte. Allah musonyiwe byamusobako olw'ebirungi ebyo byakola. Allah tukwegayirira oteeke obukuumi ku baana be, oteeke obukuumi mukyala we, oteeke obukuumi ku b'eŋŋanda ze bonna. Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'obataasa obulabo aleme kufuuka fitina
luvanyuma lwakuvaawo kwe nga bwagamba nti allahumma la taftina allahumma la taftina ba'dahu allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Allah wagamba nti totumma mpeera zaffe tutusabidde ate Allah subhanahu wa ta'ala tafuuka kizibu kubeera nti sheekha abantu baawukana abantu basigale bumu. Wakitiibwa batukulajanira ensonga efuuse y'okubeera nga tuli wano omwana waffe ono Anwari Allah subhanahu wa ta'ala musaasire omuggyeko awone ab'ebiiso awonye ab'ensaalwa awonye ababi awone abatamwagaliza ayagaliza omwana waffe ono obubi Allah subhanahu wa ta'ala bumuddize. Allah tukulajanira omwana waffe amwagaliza obubi bumuddize ya rabbi. Ab'ebiiso ab'ensaalwa abalogo bonna bataase Anwari ya rabbi akyali mwana muto ya Allah subhanahu wa ta'ala mutukuumire abeere ow'obuvunanyizibwa oluvannyuma lw'okubeera nti nno mukadde wa azze mu bigere bya mukadde we Usaidi Ayirimu abeerenga wa buvunanyizibwa ebiyirimu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omwana waffe asome eddiini abeere w'amaanyi abeere wa mugaso abeerenga mukadde we afunamu oluvannyuma lw'okuvaawo kwe yali mukwano gw'enfaafeewe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala omukwano ogwo gugenderere basinkane mu jjana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala